إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبلون جبت لبا تشاغينا ماسو نمسو مجفيه itukwatagana ku nabbi Isa alayhi salam oba Yesu. Nabbi Yesu nga tukimanyi nti Yesu mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga olwaliro nsaba mukkirize tubeere nga tulaba Yesu abaffe Yesu yafa oba teyafa. Ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba mu Qur'an Yesu teyafa. Wa innama Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula waggulu n'amutwala gyali nga tafudde nga mulamu. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wamakaru wamakara Allah wallahu khayrul makirin. Suratu Ali Imran aya 5 paka ku aya 5. Era Allah natugamba nti idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى تقام نتي باقول ينكوي أبا يهود نتمنى جبا يدعي باري بقال كنت عيسى ومكروا ومكر الله باقول ينكوي ني الله سبحانه وتعالى نينا بروكي وروكي والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى yasinga obulungi mukubeera nti aluka enkwe abo bonna bonna abaluka enkwe oba bakola obukodyo okuba nti babaawo bye bakola Allah bonna abasinga. Allah wasalawo okuba nti agusa ekintu kyabayagala akigusa nga tewali aganye yenna. Bayagala okutta Yesu naye tebasobola abula Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga Yesu amuteerawo obufulumiro nabanga abayudaaya tebamutta. Allah agamba nti idh qala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Yesu ya Isa wange Yesu inni mutawaffika ngena kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti amuwotulo wa rafi'uka ilayya ngena kubeera nti nkwebasa nkusitule nkutwale jendi wa mutahhiruka min alladhina kafaru ila ngena kubeera nti nkutukuza nkulongose kwabo bonna abakafiri abatakkiriza wera kubeera nti nkutukuza kubo kugamba mberenga nkujja mubo. waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah ila ngina kubeera nti nteeka abo bonna abakugoberera fawqa alladhina kafaru nga be bali waggulu waba abakuwakanya okutuusa ku kunaku lw'enkomerero. Ila jendi jemge thumma ilayya marji'ukum ila jendi jemgeno okubeera nti mudda mberenga namula wakati wammwe ebinna byonna bimwayawukanamu. Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kudda gyali atulamule abantu ffenna be twayawukanamu kubanga Yesu Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala omuwanika omusitula n'amutwala gyali abantu bayawukanamu emirundi 3 nga ebyawandiikibwa bitugamba hadithi ya Ibn Abbas omumanyi oyo atubuulira engeri Yesu alayhi salamu yabeera nti akola ki Allah subhanahu wa ta'ala amusitulamu n'amutwala mu ggulu. Yali mu kizimbe nga mulimu abantu abagoberezi be bali 12 naye omu ku bo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekifaananyi kya Yesu. Allah nawanika Yesu nasitula Yesu n'amutwala mu ggulu ekifaananyi kye ne kisigala kw'omu ku bantu abaali bamugoberera nekimusigalako era bwe gwe bakwata ne babeera nti bamubonereza ne bamutta ne bamuwanika ku musaalaba ne bamuteekako n'amaggwa mu mbeera y'okubeera nti bakola ki bamukkakkanya ne bamugwetolooza ku mutwe gwe naye nga ye yasigala mulamu Allah nga amukoze eki amututte waggulu. Abantu ne bawukanamu emirundi 3. Ogulundi ogusooka abamu bagamba nti Allah oyo abadde Allah abadde naffe kumala akaseera wamaze n'agenda. Ekibinja ekyokubiri ekigamba nti
oyo abadde mutabani wa Allah, mutabani wa Katonda. Abasooka bagambye nti Katonda, bali bagamba nti nedda oyo mutabani wa Katonda, abadde naffe okumala akabanga n'abaana agenda. Abokusatu ne bagamba nedda oyo abadde mubaka wa Allah, abadde naffe okumala akabanga wamaze Allah n'amutwala waggulu, era nga be babasiraamu. Nabwe kityo tusaba Allah abeere nga atuwa obulungamu ffenna, ye yenzikiriza entuufu ku nabbi waffe Isa alayhi salam, Yesu ye yenzikiriza entuufu ku Yesu. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti amusitula n'amutwala waggulu naye nga teyafa, era Yesu ajja kubeera nti akomawo. Era omusomo gwaffe oguddako inshallah tujja kulaba obujulizi obulaga nti Yesu agenda kubeera nti akomawo ku nsi inshallah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'la wa a'lam.